Ebbula ly'ebifo eby'enkalakkalira okuwa aw'okuteeka nno. Ebbula ly'ebifo eby'enkalakkalira kuwa aw'okuteeka pulasitiika y'emu nno ku nsonga eviiriddeko ebikolwa eby'okumansamasa pulasitiika ono naddala mu bantu abawangaalira mu nzigotta mu kibuga Kampala. Bw'otuuka mu kisenyi ekimu ku bitundu ebisinga okuwangaaliramu abantu abangi, obucupa bwa soda, amazzi, obusuuliddwa myala bwe bukwaniriza. Saalonga Akimugalabuze ng'ono yatwala ebyobulamu mu zooni ya Kasaato agamba nti basanze akaseera akazibu olw'omuwendo gw'abantu abasula pulasitiki ogweyongera ng'abangi ne bo bakomako tebawulira. Oluusi omugamba ekintu kyokka kikyamu ninnaatawulira naye nga tubagamba kyokka kikyamu naye tebawulira. Ayongeddeko nga kino bwe kiviiriddeko emyala mu kifo kino okuziba ekitadde obulamu bwabwe mu matigga nga bwolekedde okufuna endwadde eziva ku bukyafu. Olw'okuba nti amazzi genda ku Kasaato agenda kuba nga muyitirivu nga bwola basanga ayitidde muyitirivu, tuyita basekanso bajje batuyambeko bamuggyemu naye tuliwo alinnyako wano. Kati jjukira nti singa amazzi weneko nebeetonye anaasibirawo. Dilisa Nsubuga ng'ono ssentebe wa zooni eya Kiganda okweyongera kw'okumansa pulasitiki mu kisenyi akitadde ku butamanya obulimu bantu ku bulabe obukirimu. Okujjawo nga bafunyewo ku musomo ne babasomesa nti ekintu gundi bwe kiba bwe kiti kikuyamba bwe kiti, bw'okimala okukuyamba kivaamu ne kyonoona bwe kiti. Ayongeddeko ng'ebbula ly'ebifo ewakuŋŋaanyizibwa pulasitiki bwe biviiriddeko abantu okumala gasula buli we basanze. Ne wabeerawo n'etteeka nti singa tukusanga nga totaddemu ekyo ekidomola obeerako engeri gy'osobola okuvunaanibwa ne kifuuka nga kya tteeka. Naye kati wano buli omu asuula w'alabye. Ng'oggyeko ekizibu ky'emyala, Nsubuga agamba nti boolekedde okulwala endwadde olw'abatunda ebyokunywa ababukozesa. Tukosebwa nnyo kubanga n'endwadde tezituvaako. Ekisooka abantu abo bano abatunda amazzi gano amafumbefumbe kibaleetera komwala n'abujjamu n'abutwala gwe n'osuubira nti babututte wala nnyo naye ate ng'agenze kubuteeka mu mazzi akomyewo akole ki agaguze abalala. Geoffrey Kakande ssentebe wa Kakajjo Zone naye tayawukanye na munne ng'ono naye obuzibu abutadde ku butaba na kifo we bateeka nga kibabeeredde kizibu. Containers ezo zabeera makubakuba era nga buli lwa mukaaga tuba ne joint cleaning ey'ekitundu n'ebintu ebyatuuka ne biggwawo ebyakasasi ebya containers ezo tuba nga tulina obuzibu bungi. Mu ddoboozi eryawamu balaajanidde gavumenti okuteekawo ebifo we bayinza okuteeka pulasitiki basobole okutaasa obulamu bwabwe. Bireme kukoma mu bantu kukolerako ssente, babiteeke mu nkola, pipa babiteekemu. Tebuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze b'ebyalo tujja kukubiriza abantu bateeke kasaasiro mu wantu ewatuufu. Minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda agamba nti okumansa pulasitiki kikolwa kya bulabe ekitali kya buvunaanyizibwa nga buli omu asaanye okukirwanyisa. Ayogedde ku nteekateeka nnamutaayiika eya minisitule gy'erina okulaba ng'ebikolwa bino bikomezebwa omuli okutuukirira amakampuni agavunaanyizibwa ku pulasitiki okwongera amaanyi mu kumukuŋŋaanya. Akakipo we kagudde, one thing we kagudde kayinza okuggukira mu mwala, kayinza okuggukira mu to eya pitlatrini, kayinza okuggukira wonna we kagukira, ne kagukira mu nnimiro yo awo tewagenda kubaawo kintu kyonna kimerawo. Agumiza bannakampala nga bwe bagenda okukwatagana n'ekitongole kya KCCA okulaba nga bateekawo ebifo eby'enkalakkalira ewakuŋŋaanyizibwa pulasitiki n'okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku bulabe obuli mu kusaasanya pulasitiki. Abantu bangi n'abatunula nga ffe n'olowooza nti oyinza okuba ng'omanyi naye ng'ate osobola okuba ng'onywa akacupa ka soda aka pulasitiki n'okamansa mu kkubo n'ekyali pulasitiki eka n'ebintu byonna bye tulya n'okasuka mu kkubo tekiba kya buntu bulamu. Desani Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.